Kyenage nti tetuba na ssente. Ffe mwami Sakozi ogenda mu kyalo ewammwe oba lunaku lukulu ng'abazadde bakimanyi nti muno mulimu akakadde. Kuba wafumbira ow'erinnya. Naye ng'ate ekituufu temuli. Tekisoboka. Katonda nkutidde. Temubaamu, muba temuli. Temubaamu ssente. Ate n'okugendayo era mu bazadde appointment. Ate. Ova olaba nti nkugenda nti ffe tusaba olukusa. Otuuka n'emyaka waliwo amaze emyaka ena nga ne baganda be takyabamanyi bamugasa ekigundi yafa baba gundi n'alwala nti rayira. Naye nga baganda banyumya nabo mu katulika geeti. Ffe tetuba na ŋŋanda. Abo abakyala boolaba tebalina ŋŋanda. Abakyala babagagga? Maama. Akuyita nako ne baga nti oyo muganda we gwatambula naye yamuddako. Naye nga muganda we ali mu siripa oba engatto blue black naye nga mukoomugagga emmotoka we yagipakinze bwe bayingira bakugamba oyo yamuddako yazo omukyalira. Nga n'ensawo gyakutte kiveeraveera amugambye maama yagambye tukuleetere ku balugu omuka mwagala. Naye nga ne gwe basindikidde balugu tagenda kutunulwako. Talina budde bwamu. Kati ng'onaamugamba nti baaba olumu n'osanga nga mukoomugagga ye mutongo ono ye mukulu. Naye ng'olw'essente ono ate omuto yayita oli baaba. Nti togenda kutuuka kankuweeyo wano ogende kuba Mr. bw'anaakoma onaakulaba si birungi. Bakomeeyo. Tayingira kikomera. Katonda wange. Oyinza n'omusuza mu ggalagi ate omugagga abayingira n'omugamba mwekweke mu ttooyi. Asooka amala okwambuka waggulu. Bannange. Naye nga mwami Sakozi bakuga nti ekyo ekikomera kya muganda wange naye nga tomanyi na kkala ya ntebe zirimu. Gwe mwaliyonga. Yaleeta mukyala n'akiggala. Balina eŋŋombo yaabwe my wealth for God and you rather die no cha rather die kiba kya busungu bwabwe nga ba protecting wealth yaabwe. Naye my wealth my life. Eyo nayo ngombo yaabwe. Bao. My wealth my life. Ye ngombo yaabwe. Katonda. N'omuga nti mwami bakuyisa ku visitation. Waliyo amasomero nga ne nannyini baana abo tebamumanyi. Abakyala gye bali. Naye nga gwe olina okyogerera nti okimanyi nti bano nabazaala mugundi nga tebakimanyi. Katonda. Amanyi fees gwe teekawo bank slip ate those. Omukyalo oyo byanyumya ne Faruku bituufu. Kyokka bwe bulamu abangi mwe munoonya. Njagala okuwabula omukyalo oyo mutegeeze bwe nti lwaki abagagga beeyisa bwe batyo nti mmwe mwagala mufubutuke ebbali muyingire amaka gaabwe mulye munywe musanyuke mugaggawale nga temulina nsonga ze musoose kwetegereza. Bw'obanga ogenda awantu sooka weetegereza obupande obw'enjawulo kubanga buli kifo ky'ogendamu kirimu obupande. Waliwo akagamba nti vuga kilomita vuga speed 2, waliwo akagamba nti yimirira, waliwo akapande akagamba nti wano tupapaakingawo mmotoka. Mwe mwagala muyingire mu bulamu bw'abagagga mulye munywe musanyuke nga temwegendereza nsonga ezimu. Ensonga esooka buli muntu gw'olaba ne ssente ayina gye yazijja. Every person you see with money ayina gye yazijja. Buli muntu gw'olaba ng'ayina ssente z'abantu ziva mu makuba aga. Waliwo ekkubo lya Katonda ery'emirembe n'ekkubo ly'omulabe Setaani eririmu emirerembe. Peace and pieces. Emirembe n'obutundutundu. Omusajja gw'oyagala okuyingira omugagga omuvubuka oyo apaakinga emmotoka awo n'ajja n'agira bano gaaya ayina ssente gaayako. Ssente ze yazijjawa. Akoze atya okutuuka awo? Kati ssente ezo zikuteresebwa buteresebwa kubanga buli ekituweebwa ssente mu ngalo aba mugenyi. We are stewards. Tuba tuli bawanika. Setaani bw'akuwa ssente buba buwanika. Olunaku lumu lukeera byonna ne bikwata omuliro ne basika emmotoka ne basika buli kimu ne kiggwawo n'oyavuwala. Katonda bw'akuwa ssente aba akuteresezza buteresa. Kati omuntu oyo aba ne mukama we era okusinzira omuntu gy'ajja ssente ze y'engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe kubanga aba ne mukama we gwe gw'otalaba. Gwowoza gundi alina empisa embi, gundi tawola, gundi agaba ssente. Buli omu Katonda amuwadde ssente amuwa okukola by'alina okukola okukuuma obugagga obwo. Era omuntu abeera wansi wa Katonda amuwadde ssente. Kati mwe ne mwagala mufubutuke ebbali mujje mulye munywe babatiitiibye babakole bwe bati. Abamu nga babawasa buwasa bamalira mu bisiraani byabwe.
omugagga ayita wali okusaddako okufuna ssente ze. Era nze muganda wange najja mullo. Nze Kuteesa abadde MP waffe okumala ebbanga gwanvu. Kuteesa n'aleeta muwala we. Museveni bw'aleeta muhoozi sifaayo. Kubanga ne Kyagulanyi atambula ne mutabani we Kampala, tatambula ne mutabani wa Nubia Lilo mutabani wange. Nange ntraininga mutabani wange. Kubanga abantu bayita wala okutuuka we bali. Omuntu agenda okutuuka wali nga yakoowa ensi. Kati gwe nga by'omulagana namwa yakasaddaka abantu bano okufuna ssente z'omulabako. Kati gwe olowooza oli kya bbeeyi nnyo. Olowooza olw'okuba akuzaddemu abaana abavaluwinga nnyo. Ayina ne b'otamanyi. Abantu abamu basula mu ntaana. N'azuuka essaawa 8 ogw'ekiro n'eyambula engoye n'agenda erusaze. Abagagga bayingira mu mochale n'abeera mu mochale ebiro 2. Abasajja bakuumye ebyama bakuuma mu mochale nti wano waliwo abagagga abayingira ne bakuuma abantu basaba omuntu n'asula nga asaba n'ayiriba n'obulamu. Kati gwe nojja n'oyagala olyonywe byebyo bye munoonya. Mwagala obulamu obulungi, mwagala ensi ebagondere, naye nga tonnayingira bulamu bwa mugagga sooka olowooze gye yajja ssente ze, kubanga ssente ziva mu makubo 2. Erya Katonda lye lino lye nakwata, lirimu okugumiikiriza. Erya Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo lirimu okugumiikiriza, lirimu okusiga, lirimu okugaba, lirimu okwenenya, lirimu amaziga, lirimu okukaabira Katonda. Eryeri nalyo lirimu amaziga n'okukaaba n'okukka wansi mu kizikiza n'ofuna obugagga. Nze Dr. Tyamale nsabira Musumba Sarah ngenda mubalekerako. Bw'oba ng'oyagadde okukola massage, obanga oli mukyalo oyina pate, bw'obanga oyagala okufuna ekifo osobola okwoya ennyo, oyagala kunyigaanyiga ku massage, waliwo abakyala nga birina amajiga gali wala nga weetaaga okugasembeza n'ebirala ebiringa ebyo. Massage baganda bange mulimo, waliwo abagwonoonye n'ate waliwo abakola omulimu ogwo professionally nga mikwano gyange aba Spamania Entinda. Spamania Entinda waliwo ne branch yaabwe endala eri ku Freedom City. So essimu yaabwe eri wansi awo, genda ku Spamania obagambe Dr. Tyamale yansindise. Obanga olina pate, oyagala jacuzzi, oyagala amagulu gakuluma, ennyingo zikuluma n'ebirala ebiringa ebyo, genda ku Spamania Entinda oba Spamania wali ku Freedom City. Obuze Spamania eri luddawa? Bera bino jazisanga service ennungi n'ebirala ebiringa ebyo. God bless you.